era bulungi information eri mu kyalo naye katulinde tulaba akakiiko bekagenda okuvaayo nako kaakati bwe tuvaayo poliisi ey'e Kawempe mu Kampala eri mu kunoonyereza ku muliro okukuta ennyumba y'omuvubuka oba ey'omwami ayitibwa Gerald Ssennyonjo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero abantu 6 ba famire ye 3 ne bafa 3 ne baddusibwa mu ddwaliro nga naye mwali kigambwa nti ono abadde alina omuzigo gwe yapangisa gwe babeeramu n'abaana 4 ne mukyala we kwotekana naye mu nnyini wabula kigambwa okuba nti abadde akumyewo ku ssaawa nga 5 muvuzi wa bodaboda de n'agamba omukyala nti amunaye tekako enva zino zendeese amata taata akomyewo waka n'akuma essigiri kati mu mbeera y'okukuma essigiri wabaddewo pikipiki agiyingiza mu nnyumba mugaati ababbi okujja okumulumba okumugyako piki nga bali mu nnyumba bagiyingiza mu nnyumba eteebereza okuba mbu esisa amafuta aga petroli mu piki ne gavaako omuliro ne gukwata ennyumba yonna poliisi egezezaawo okubanga bwete etuuka naye egenza okutuuka ng'abaana 3 bafudde era bano babadde ba buwala kati ye taata afunye ebisago eby'amaanyi maama n'afuna ebisago n'omwana omulala gwe bataasizza omu so ku baana abaana be babadde nawo omu yekka yaawonye bali mu ddwaliro ekirudu mu mbeera bwetu tuvayo tusooka tusomesa ku bantu nti amafuta gaabula beenira obulamu obw'abantu kubanga pikipiki yo fine tuziraga kudisuza ate pikipiki nerindi lino mulina gemuniola awo amafuta mbu ogasibye woniola mbu kodi gakola amafuta gano gafuumuka nga gona kawoogo nigo saza akabiri tyobusaze nga gali kumbali gali gatumbuka so aba pikipiki mwegale ino pikipiki mutwale abantu kumusobola okusasula 10 bagikukumira obwire okukyaho tufiirwa abantu baifu abo famire yefiirwa abantu baayo tubasaasire kuba nange kibino mukama Katonda abagumye wabula poliisi egamba nti okubuuliza kukyagenda mu maaso nga bw'omanyi poliisi ku nsonga baayire muliro olwedde amafuta gabokikya pikipiki teyiriire omwo eyidde ssebo tubulizibu bunakuba buviire banakati omuntu ovire yakoleza buli poliisi yake owaye akakiiko aka ku ntikko mu kibiina ekiyitibwa National Economic Empowerment Dialogue omufunze NED kiri ekyakabuleeta ekijjukira bulungi bagayita National Executive Committee NEC kagobe kabuleeta kuba pulezidenti bw'ekibiina nga bamutwise ekimugobesa ki kati kabuleeta bo akakiiko kagamba nti kuba ne kabuleeta mwene abeera alikola bulungi andi kati akakiiko kagamba nti ono yeewaŋŋamya ku bukulembeze yeewa oba pulezidenti nga neeke tetudde kumulonda waaliwo procedures zirina okuyitibwamu neeke etuule balonde sekuyitale ow'ekibiina balonde chairman ow'ekibiina balonde pulezidenti ow'ekibiina wabula mbu yeewa ebifo 2 chairperson w'ekibiina then eweewa n'ekifo ekya pulezidenti w'ekibiina nga bagamba nti ebifo bino yabeewa mu bukyamu era bamufuumudde ne bagamba nti kaakati neeka erina kutuula neddamu okulonda bwe banaasiima baddemu bakuwe obukulu bw'ekibiina nti gwe pulezidenti agenda okubakwatya bendera mu kalulu akajja bwe balaba tebasiime bawe omuntu omulala bagamba nti baagala demokurasi yabukane waliwo ebibiina ebindi ebitali kukola ido nabaire kuko ku mulumbe wabaire mulumbe ng'omubuulizi ali kubuulira ku bibiina byobonanga byo biri bwa mu business mbolesa olusaniya can you imagine ekyo na simba tulesa olusaniya kulya bwa mutiere inengeri ya framinze mu ebigambo nabonanga byali kwogera ku bituufu kyobo nankubiriza n'abantu okulonda abakulembeze kuluno banamutemu amaani mulonda abantu abali mwensa neze kyendaba kikulina ekyo nze kyendaba mze mudo ebibiina bino ebisinga naddala ebitoototo kati ng'ekyo biri mu kugezaako kwagala kwetunda nti NED eri mu kwagala ffe tusome amawulire nti kabuleeta bamugobye ku bukulembeze bw'ekibiina party president bamugobye ku bukulembeze buno biki bitusaasanya amawulire ago waitewo edda kisaawa ntono nnyo oba ennaku entono bagambye nti balonze obukulembeze tuddemu tusome ku kibiina mu mbeera y'okutunda ekibiina kubanga kabuleeta bwe bamu kubatandika ekibiina tusobola mujjako ba president obuwanu amakanja mubulamu Katonda dakika 2 ndende na bingi kamala biteketeeke twenda kubassa bulamu na mukwe muti naago twakooga ukyawuliriza program wekalangule ngokuba fresh